nsonga ekwata ku balandiroodi mu kibuga Kampala ko n'ebitundu ebirala. Pulezidenti agamba nti alina enkola gye yeewoze okuva mu ggwanga erya Amerika mbu omuntu ono gwe yaleese agenda okwetegereza embeera yonna engeri balandiroodi bano okulaba nga wakati wa landiroodi ko n'omupangisa tewali muntu n'omu abba munne. I would like to appeal to Parliament. For instance, this bill which I return, the rentals. This is cheating. Somebody has got 40 houses and doesn't pay rent, and they are all renting because he says, I am building new ones. So I'm not saving any money. He's collecting money, he's building new houses. And when he builds them, he gives them to different people. No, we are saying that, no, pay tax per house. If you build a house and you finish, start renting it, don't mix it with another house. This is the argument. We shall come and argue it. Unfortunately, the caucus cannot meet so easily now, but we shall wait and see. That's where you have got very low tax collection, 14.3%. And because of that, you must borrow now. And when you borrow, you pay interest. I would like the minister to, when you are discussing, to remind you of how much money we are paying you on interest. Because when I spend my own money, it's my money. But when I spend borrowed money, I must pay back that money and also pay interest on it. President Yoweri Kaguta Museveni era musanyufu ddala olw'okuba nti awulidde nga waliwo obumbi 256 zino zaateereddwa mu nteekateeka y'okulaakulanya abavubuka wano mu ggwanga eyitibwa emyoga era ng'enteekateeka eno etunuulidde nnyo abavubuka abalina talanta ez'enjawulo ko n'obumanyirivu mu ngeri y'okwejja mu bwavu basobole okulaba nga ate nabo bafuna ebyenfuna byabwe bitereera. Agamba nti ensimbi zino newankubadde zaateereddwayo nnungi ddala naye ate agamba nti zikyali ntono ddala wakuzongerako. Nebyo ngolada ku mabbali mu mbalira y'eggwanga esomeddwa olwaleero minisita w'ebyensimbi Matiya Kasaija agamba nti ebyobulimi bikulidde ddala ebituntundu 4 n'obutuntundu 2 okuva ku bituntundu 3 n'obutuntundu 8 bw'ogerageranya ku myaka 4 egyakayita wabula amakolero gakoze ebituntundu 2 n'obutuntundu 3 bw'ogerageranya emisinde egiri ku bituntundu 7 gye gazzenga gakuliramu mu myaka 4 egyakayita. Minisita agamba nti abantu abafuna amazzi amayonjo mu bibuga beeyongedde ku bituntundu 79 era nga no balaga omuwendo gw'abakasitoma aboledde ddala emitwalo 72 buwetwa Uganda yonna era nga waliwo abapya beeyongedde ku muwendo guno nga gye mitwalo 66 abeeyonze mu ngeri y'okufuna amazzi amayonjo bw'otunulira ebibuga ebyenjawulo. Kasaija agamba nti enguudo zigaziyiziddwa kilomita 5,600 mu mwaka gwa 2019 n'oluguudo olukwata ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe nalwo lwe lumu ku olwo oluzizi nga zidaabirizibwa. Minisita ono agamba nti ebbibiro ly'amasannyalaze ery'e Karuma liwedde ebituntundu 98 era nga lyali lirina okutongozebwa mu mwaka gwa 2019 wabula bayongezaayo enteekateeka y'okutongoza ebbibiro lino mu mwaka gwa 2020 mu Desemba. Era nga kino kyakolebwa olw'okumaliriza olutindo oluyita ku bbibiro lino olw'ensonga yonna ebeere ng'ate ekubwa budinda. Embalirira esuubirwa okutandika mu Julayi w'omwaka guno nga lumu kyokka bagitemyetemyemu era nga bagigabanyizza mu bintu ebyenjawulo era ng'ebyenguudo byatutteko obuse 5 n'obuwumbi 6, ebyokwerinda byatutteko obuse 4 mu obuwumbi 5, ezisasula amagoba ku mabanja zaatutteko obuse 4, ebyenjigiriza bitutteko obuse 3 mu obuwumbi 6 ko n'ebyobulamu nabyo nebitwalako obuse obuwerera ddala 2 mu obuwumbi 7. Minisita agamba nti ate gavumenti yakwewolayo obuse 11 okwongera okuvugirira ensimbi mu mbalirira y'omwaka guno okulanga na buli kimu kitambula bulungi. Wabula minisita yeekokodde abamu ku bakungu mu gavumenti ya Uganda abamu ku abo abalemedde mu muze ogw'okulya enguzi n'agamba nti bino byonna byemu ku ebyo kakati mu mbalirira y'omwaka 2020 bye batunuulidde okulwanyisa enkulaakulana y'eggwanga eryoka egende mu maaso. Madam Speaker, in order to address the challenges of corruption, the following measures will be undertaken. 1. Enhance the efficiency and effectiveness of oversight and anti-corruption institutions in identifying areas of risk. 2. Strengthening implementation and the follow-up of audit recommendations. 3. Strengthen implementation of public finance management rules and regulations and the role of internal audit. 4. Enhance capacity of the Financial Intelligence Authority and related security agencies to intensify surveillance and gather vital information to curb anti-money laundering and terrorism finance. Gavumenti egamba nti waliwo enteekateeka ereeteddwa ennyimpi ng'eno yakutaakirizamu n'okuddukirira abalina bizinensi basobole okudda engulu oluvannyuma lw'okutaataaganyizibwa ekirwadde ki COVID-19 ekireetebwa akawuka ka coronavirus. Kusinziira ku minisita Matiya Kasaija, enteekateeka zino zaakwanjizibwa mu lukiiko olukulu olw'eggwanga era nga tezinaba kuteekebwa mu nkola. Kino gavumenti ekikoze okuwaakaaganya naddala bizinensi ezikoseddwa okulindako okusasula egimu ku misolo okutuukira ddala mu Desemba
okutuukira ddala mu Septemba ow'omwaka guno gwennyini. I am deferring until September 2020 the payment of any corporate income tax and the presumptive tax due 1st April 2020 to 30 June 2020. That is for tax compliant businesses with a turnover of less than 500 million per annum. Furthermore, no interest or penalties will accumulate on these amounts during this period. This is aimed to benefit companies and small and medium enterprises, especially in tourism, manufacturing, horticulture, and floriculture. The number of taxpayers benefiting from this measure, for whom corporate income tax is applicable, 10,140, and the deferred tax is estimated to be shillings 12.5 billion, which can be plowed back into the business. In addition, the number of taxpayers benefiting from the presumptive tax measures is 23,892, and the deferred tax is estimated to be 1.38 billion. All this money is meant to remain in the hands of these business people so that they don't cry about cash flow. Mu mbeera eno Minisita Kasaija agamba nti ekitongole kikuŋŋaanya omusolo wano mu ggwanga kyakuŋŋaanya obuse 21 kweza obuse 45 mu obumbi 5 eziteekateekeddwa mu mbalirira y'omwaka guno. Gavumenti egamba nti mu mbeera eno erina ebintu bingi byetunuulidde ebinaasobozesa ensimbi zino okuwera, era nga mu bimu ku byo singa biteekebwa mu nkola embeera eno ey'embalirira y'omwaka 2020-2021 ejja kuba ng'etuukiddwa ku ntikko. Ku bino kuliko okussaawo sitampu ng'eno eri mu nkola ya digitaali, era ng'eno yakuyambira ddala mu mbeera yonna, gamba nga n'okusobozesa ensonga y'ebyobulamu okutambulira ddala obulungi, kubanga sitampu eno ejja kuba tekwatibwako obutereevu. Gavumenti era yakwongera okusolooza omusolo ku nju ezipangisibwa, era ng'omusolo guno bagenda gulambika bulungi nnyo nga basinziira wa amayumba we gazimbibwa era n'ekitundu mwe gali. This target translates into a revenue effort of 14.3% of GDP. To achieve this target, we will implement the following new interventions. Further roll out use of digital tax stamps and expand the range of products covered in order to deter under declaration of production and importation. I know my friends in manufacturing, some of you are unhappy about this system, but as I've just said, it will help you to know what you are doing, and it will help us so that we know what you are doing. Don't worry, we are not coming to rob you. Enhance rental income tax collection and compliance by implementing a digital collection solution, as well as gazette rental income tax chargeable in different geographic areas for taxpayers who do not voluntarily declare their rental income. Please declare voluntarily your rental income. Gazette VAT withholding agents with the applicable VAT rates of 6% and provide for penalties for failure to withhold. My fellow Ugandans, let us all pay our taxes, particularly the business community. Paying taxes is a noble duty. We need your taxes, particularly, please, I'm addressing this to the business community, in order to facilitate you make better business. You need roads, you need water, you need electricity, you need the railway, you need the airport, you need good lives of the people who will be consuming your products or services. Please, let us pay our taxes without going. N'ebyo ngo bikubye enkoona wabaddewo okusabira omwoyo gw'omugenzi Meeja General Kasirye Gwanga mu maka wazaalibwa agasangibwa ku kyalo Katakala mu munisipali y'Emityana, era ng'okusaba kuno kukulembeddwamu omulabirizi w'Emityana eyawummula Bishop Wilson Mutebi, ng'ono asabye abantu okutwala ekyokulabirako ekya Meeja General Kasirye Gwanga kubanga abadde talina mululu gwa bintu mu Uganda. Wantunuulidde nange ayogera nammwe tewali yali aleese byalaba wano. Ne tubeerako n'omululu mungi, sente n'obeera n'omululu, motoka n'obeera n'omululu, ettaka n'obeera n'omululu, buli kantu konna. Mu kifo kyekimu kino omubaka wa pulezidenti atuula Emityana Isha Ntumwa ategeezezza nga bwe wateereddwa omuwendo gw'abantu ogwesalira, era nga gw'abantu 50 bokka be bagenda okusuubirwa era okukkirizibwa okwetaba ku kuziika kwa Meeja General Kasirye Gwanga. Alabudde abantu obutaddala ku makubo n'ekigendererwa ekyokwagala okulaba emmotoka egenda okutwala omulambo
gwa Meja General Kasirye Gwanga kubanga bino byonna bannayuganda mu kaseera kano tebalina kuŋŋaana biyinza okubaviiramu okukwatibwa ekirwadde kya COVID-19. Programu yaffe mu kuwerekera mukwano gwaffe egenda kubeera bweti. Okusooka nga babategeezezza okuziika kujja kubeera maanyi. Ekyokubiri, abantu abateekeddwa okubeerayo mu kuziika bateekeddwa obutasukka 50 era nga abantu 50 abo okusinga abantu ba famire. Wetwogerera twatudde mu lukiiko ku makya ne tukkaanya ku bantu 5 abo era abafamire bamaze okutuwa olukalala lwe tugenda okukwasa ekitongole ky'amagye abanakkirizibwa okutuuka kubanga tetwagala muntu yenna kutambula lugendo kutuuka eri ate nga bagenda kugamba ddayo. N'olwekyo tulina abantu 5 bokka abasigadde bajja kubeera b'amagye abagenda okukola omukolo ogwo. Ate ye atwala ekitongole kya bulungibwansi mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'Essingo Muyimbwa Franka omugenzi amwogeddeko ng'omuntu abadde tabalekerera mu ngeri y'okukola bulungibwansi mu nteekateeka yonna agamba ng'ey'okulima amakubo okusimba emiti ko n'ebintu era bingi. Nze nga atwala ekitongole kya bulungibwansi mu ssaza wabaddewo okusoomoozebwa. Simanyi ndowooza Temajwali ono ye yawa Jene ennamba yange naye obuntu butonotono ayinza okukubira naga nti kino lwaki tekigenda bwekiti bulungibwansi lwaki katambula mu bukambo obw'amaanyi ennyo n'abuuza nti yo oli ludda wa ne mga siri mu ssaza ofuna ekifo kyonna ky'omugamba kubanga obukambwe bwe bukweraliikiriza n'olowooza nti bwe ŋŋenda waali kikyayagala okukola naye olumu n'olumu abadde ayita ne ku ssaza lye ku mbuga ey'essaza lino ery'Essingo okulaba ebigenda mu maaso era ng'oggyeko abantu abamu oboogera obwogezi nga tebafaayo n'okukola bulungibwansi ate nga mukimanyi nti bulungibwansi kyekiragiro kya Ssaabasajja Kabaka ekitubeezaawo okwegobako ne zino zonna endwadde enkambwe. Omwogezi wa poliisi mu Kampala Emirano Patrick Onyango agamba nti waliwo omukyala awenjezebwa okukira empiso egudde mu Tete ono nga yakulise n'omwana w'emyezi 8 yamubbye ku neiba we mu bitundu eby'Ekabowa mu division y'e Rubaga ku nkingiza ekibuga Kampala. Banno oluvannyuma lw'okubbibwako omwana badduse zambwa ku poliisi y'e Kabowa ne balyoka baloopa omusango guno era ng'omukyala ono yabbiddwako omwana ye Namwanje Mariamu mutuuze mu Sembule Zone Kabowa Parish ng'omwana ono yabbiddwa ye Ssemirimo Raymond. Twagala te tukubiriza abantu mulanga nti singa waliwo neibawo yasenguse n'agenda walala ate nakomawo gwe tomanyi gyasula kati tomanyi gyabeera tomanyi kijava omanyi amanya ge nga mama gundi nga Sharifa oyo oba tomanyi gyasula tomanyi gyava oba gyasenguse kata nti tomanyi nti kata abeera wano watuufu munange bade tusaba nti beera mugenderevu nnyo. Abakulira olukiiko olwanyisa ekirwadde kya COVID-19 mu disitulikiti y'e Kalungu bali ku bwerinde olw'aba bodaboda abasomba abantu okubajja ku nsalo ya Uganda ko ne Tanzania mu bitundu bya Mutukula eyo. Kyokka nga ate abakulembeze bano balina obweraliikirivu nti ekirwadde kino kiyinza okufubuutuka eyo nga kireetebwa bodaboda bano ne kyoka kizingako ebitundu by'omu Kalungu. Mumyuka wa RDC Nyanzi Sara ategeeza olukiiko luno olwatudde ku woofiisi eya RDC nti abodaboda bano bagufudde mugano nga gwanswa okusaabaza abantu ab'engeri ng'eno kyokka nga ate bubatuuka eyo batandika okubuzaabuza abakulembeze mu mbeera ate nnyingi ddala. Bebaleeta ba passenger aba bodaboda mu kifo ky'okuleeta omulwadde ye yajja n'ayogerera omulwadde anga ayagala amutwala ekyotera omubuuza ekyotera oyise ku malwaliro ameka era district meka ng'akugamba nti nze mutwala mu basawo Baganda ebintu ng'ebyo bitusumbuwa oli namuwa ebbaluwa ng'agenda Masaka mu ddwaliro ng'aleese omuntu amuyita mukazi we oli ewa boda yajja ng'agamba nti ono mukyala wange kakati omuwala muteekako akazito aganange simumanyi oyo wa boda sirina lubuto ngendako kyamuliirwa kyokka bazze wange mu ssaawa za kafyu owokubiri yaŋŋamba omulambo guva kyotera gujja guli bukulula ne mugamba kale nzikiriza kabaguleete nti ate nkutwalirako ebintu ne mubuuza bintu ki nti ebintu mifaliso kitanda ne mugamba nti ku mufu mugenda muziika nabyo kozi yali anoba naye wa boda nga yamwogerera ne mugamba kakati kye mukola omulambo mugundeetere wano ku kansu bwe mumala okuguleeta nze ngenda kuguteeka ku pikapu yange ngutwale gy'ogenda okuguziika naye kakati gwe genda oleete ebintu omulala agenda Masaka atwala mwana yakwata lyebuwama ne bamukwatira ebuwama. Ate abagoba bodaboda nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe Katongole Godfrey
bagumira bingi baloopedde olukiiko olwanyisa COVID-19 mu disitulikiti y'e Kalungu nti abamu ku bantu abakwasisa amateeka ko n'abakuumaddembe babakakanako ne babaggyako pikipiki zaabwe kyokka ate ne babakanda mbu bagende ku poliisi gye baba bazijja. Tulina obuzibu bannaffe abamu bakwatibwa ne batwalibwa ku poliisi abamu okujja pikipiki zaabwe tawaana munene nnyo nti n'abamu ku baboodabooda oluusi basanga abasirikale babagoba misinde naddala mu magombolola gano Kalungu Rulo ne Kalungu Town Council abantu abo bayisibwa bubi. Kirala kye tusanze nti mu Kampala mwavaamu abantu abajja mu Kalungu district abatufuukidde ekizibu bamanyi nkola eno eri mu Kalungu. Ate ye ow'ebyobulamu okuva mu disitulikiti y'e Kalungu ko Mugisha Ruth alajjanidde adumira poliisi y'e Kalungu ASP Okero Charles Erupasi lwakiri akyuse abamu ku basirikale naddala abo bawangalidde ku poliisi eyo kubanga abamu ku bo bakemebwa ne bajja ekyoja mu miro eri abagoba bodaboda bano kyokka olw'ensonga nti abasinga ku bo bamanyiganye. Nsaba DPC ngaza okusinziira ku mivuyovuyo egiri mu bantu baffe betukola nabo naddala nga zi poliisi tugezeeko DPC agezeeko okukolamu enkyukakyuka omuntu aluddewo ennyo amukyuseemu ateekewo omupya so kijja kuvaawo okuba nti bano abantu abakozesa poliisi bajja kulwawo okumanyiira abantu abo abapya. Mu ngeri y'emu Okelo Charles adumira poliisi y'e Kalungu awanjagidde abakulembeze abatwala bodaboda mu disitulikiti y'e Kalungu nabo tebabalekera mu ddimu ery'okulaba ng'ate beetegereza goba bodaboda amenya amateeka mu mbeera yonna okwetulula Kalungu. Nengeri endala gye mugenda bateriza kiri wano gye mulwana nnyo n'abantu bamu buli piki nsuubira erina enamba yaayo si bwe kiri ajeemera ebiragiro byammwe muwandike enamba eyo eno piki tujja gikwata essaawa yonna temulwana n'abantu yenkola n'eyaffe we mukola bino ebyammwe bino tukukozesa obwongo buwandika enamba y'epiki tukuleka awantu tukusanga mu siteegi nga tugamba epiki eno yakola ki erina ensonga. Ku nsonga ekwata ku kirwadde kya COVID-19 mu ggwanga erya Amerika abantu obukadde 2,749 be balina ekirwadde kino ng'olunaku olwaleero kwegaseeko abantu 1,904 abafudde olunaku olwaleero bali 399 mu ggwanga erya Amerika kyokka nga bawezezza omuwendo gw'abantu 11,529. Brazil eyokubiri mu nsi yonna erina abantu abalwadde ab'ekirwadde kya COVID-19 78,749 beeyongeddeko olunaku olwaleero bali 1,1235 abafudde olunaku olwaleero lwokka bali abantu 479 kyokka ate Brazil yakafiirwa abantu 42,76. Mu ggwanga erya Africa South Africa ekyakulembedde n'abalina ekirwadde kya COVID-19 bali ku 5,558 era nga abeeyongeddeko olunaku olwaleero bali 3,147 era nga yakafiirwa abantu 1,210 wabula zino zezimu ku nsi mu Africa olunaku olwaleero nga zifiiriddwa abantu. Algeria efiiriddwa abantu 9 bafudde ekirwadde kya COVID-19, Senegal efiiriddwa 3, DRC Congo efiiriddwa abantu 2, Djibouti efiiriddwa 3, Gabon efiiriddwa omuntu omu, Kenya ku mulirwano wennyini bafiiriddwa abantu 3, Ethiopia abantu 5, Mali efiiriddwa omuntu omu. Buwetoolera ensi yonna abalina ekirwadde kya COVID-19 bali obukadde 7,582,5 abaakawona bali obukadde 3,82,110 wabula ensi yonna abantu abakafa ekirwadde kya COVID-19 bali emitwalo 42 334 era nga bino byonna gwe Munnayuganda awuliriza Sseddume Lubugola Simba byongera okuweebwa okwongera okwetegereza okunyweza ebiragiro byonna ebyateekebwa gavumenti mu ngeri y'okwetangira ekirwadde kya COVID-19 ku ggwanga erya Kenya abafudde 3 ne ku ggwanga erya Congo abakafa olunaku abafudde leero bali 2 kyokka zino zezimu ku nsi ezituliraanye era nga kyangu nnyo ekirwadde okuva eyo era nga kikyaviirayo ddala okwesoga Uganda. Weesoneko Uganda Katonda kyagibiseeko akasubi teri muntu n'omu yali afudde ekirwadde kya COVID-19. Weekuume byonna, teekako akakokolo ku mimwa, naaba engalo, teeka ebbanga okuva ku muntu omu okudda ku muntu omulala kubanga Uganda ebaagala muli balamu olw'ebiseera byayo ebigenda mu maaso.